Nkwaniriza nnyo nate mukadde wange ku programu yaffe eno Full Blast olwaleero lwakubiri era nga bulijjo tulugobye bumale njagala okubategeeza ne programu yaffe eno Full Blast amanya nze yawe Herbert Kabanda nga ndi wano ne presidential advisor ow'enjawulo omwana mwala full figure atatya mpalana self made n'ebirala bigenderako so nga ate erudda eno ninayo mwana mulenzi kansala Suna. Kansala Suna tusanyusa okulaba ku programu yaffe eno. Kale mukulu. Nange nsanyuse. Babuulizeeko ddala batulaba. Otubulire ne wiiki bwe kutambulidde wiiki eno. Nsanyuse nnyo okubeerawo nate nga bwe kyali wiiki ewedde. Abantu bange mwenna mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'abasiraamu mu linnya lya Allah. Manye embeera mwe muli naye embeera ejja kutereera. Feke nnyini tulina okuba nga twebereramu embeera etereere ate nga tejja kutereera lwaleero tulina kulemerako tulabe ng'etereera feke nnyini fe abalina okwetereereza embeera so kati bannaye tubeere wamu tusigale ku mulamwa tulabe ng'embeera etereera naye nga wendi tugenda kuba nga twanja ensonga zonna aliko tovaako totagaatagana tosagasagana remote gikweke sigala ku Bukedde TV2 ne Urban TV tulabe nga twanja ensonga zino webale kwata budde mukadde wange oli wa mulemenyo ku nsonga eyo tandise n'ensonga bale twebereremu embeera gyegambe ennaku zino ensonga ezo nkulu nnyo mukitegedde nti obulwadde bwa covid bugenze waggulu mukitegedde nti obulwadde bwa covid okufa abannaye kwegenze waggulu abafunye obulwadde bagenze waggulu ate ekyennaku nti ebintu byonna bitugambibwa tubisudde muguluka ekyo ekigambo kya mutawaana nnyo tufeera tuli awo tuli nagalaale kwegamba tuddeyo tutandika okwambala masiki njagala okwebaza olwaleero bise bonna nsanze masiki zambaddwa n'olwekyo bannange njagala mbategeeze tugende maaso nga tukyakola bwe tutyo ensonga eno tugikwasaganye ejja kubanga etuviira naye ng'omwaka gwo sigunawo kubeera mwangu nnyo nga bwe mubitegeera Mchala full figure Jennifer atatya mpalana tusayisa okulaba omubwati omubuuzi wa president ow'enjawulo babuuze ka batulaba abatulaba mwenna mnyongero baniza no babuuzaako nti mwe bali kwekumira ku Urban TV ne Bukedde TV amanya n'eddoboozi nze Jennifer presidential advisor omubwati atatya mpalana ayimira ku mazima n'obwenkanya olw'obulungi bw'ensi yange njagala ensi yange okusinga ebirala byonna so n'olwekyo mbagamba ekigambo kimu twongere okwekuuma twongere okugondera amateeka ga Minister of Health twongere okugondera amateeka g'omukulembeze w'eggwanga tewali tteeka linyigiriza bannayuganda wabula amateeka bagateeka okuyamba bannayuganda okusinziira olwembe otambuliramu n'embeera mwe tuli kyakwennyamiza era kisoomooza era kiswaza nti abantu abamu bo bagufudde mugano abantu abamu bakafudde kabadi nti waliwo omanyi Kabanda waliwo abantu betulina mu ggwanga ng'ensaba yaabwe omanyi omuyaayi omanyi ze ndi muyaayi omuyaayi akunyakula omutidde omuyaayi bwakutiisa n'alabanga omutidde ng'akubbako ekintu banga kitwala kati waliwo abantu ensaba yakiwukamu waliwo bano babeega ab'oku nguudo waliwo abasabira mu bukodyo waliwo abasabirizi nga bo bafuuse ekiwemmene ku muggwanga okugeza nga bannaffe abayita bapromota ate nga sina bapromota kiswaza kyennyamiza nasanze abasajja lwokuba nti nina intelligence y'amaanyi awo tubadde njagala tutandikirire ddala full figure no anti njagala byonna anti kakati okunyonyola eggwanga lakinyonyola eggwanga ensonga eno nti covid ekigambo covid kino kigenda tuwaliza ffeka okweza mu lockdown nga n'omukulembeze w'eggwanga tannayogera kigenda tukakatako feke nnyini okusigala ewaka waffe twali enkuta nga ne president alagidde olw'ensonga president mu kwogera kwe yabagamba akoyo bega don't die because bw'ayogera mu mukifuula oba kiki kyakuzanyisa yes kubanga abasajja omukulu Abitex asaba n'emmere omusajja omukulu nga Bajjo okwata okukuba enkuŋŋaana ne musalamu ne mukuba enkuŋŋaana temulina sanitizer temulina maski tewali obasaba bakebedde tewali kiki ne muvaayo kubanga mwagala okuggyako Museveni ssente mu bukodyo bw'okusabiriza mu bukodyo bw'okutiisatiisa nti Museveni ate ebivvulu wali otegeka kivvulu ki wali otegesa eki gwe Suna mutegeka bivvulu ki Abitex ako mutegeka wankekekya Bajjo tategekanga kubivu ategekanga bakazi be ateka kivvulu ki ate kyokubiri ensonga si yabivvulu tuli ku nsonga byabulamu bw'abantu bwe bagamba nti president ate amabaala what do you mean endowooza yekugamba ki n'olwekyo kyakutabudde nnyo kyantabudde nnyo kyennyamiza abantu abakulu okulaba nga natunuulira n'omukazi wali ono mukazi w'amasembe gwe namugamba ngono Fifi wawawa ne Makindi
awe bamu ku president be yawe sente ne ba complain ngate bivulu bya basala yagena zikwana mbasajja nazikwana mba masembe nazikwana byoyogera dalo bidako bukakafu nza byogera nze nyini byo the sent gwenyini byo ala nyeso ngati ebigambo byowulira walanga masembe abyegana walanga masembe abyegana samula bakonga abyegana kati no vayo gwe no gamba Museveni atama bala Museveni tebala. Can you imagine mukwata mabala mugakole mu restaurant mabala musoke mugateme mugakole mu businesses endalo lwensonga sawa ya lero COVID-19 akute wansine wagulu era bikuba bagenda kubigala jo atandise okugala maduka agamu kino kikakata ko gwe Uganda weko kwa kumango oli munamuno kuma banno kubanga ekyamazima kyogamba full figure neko lugaba te ekivulu omufuta kola omufuta yali tayisende zigula muntu noloche nambemu bulamu bwa bulamu tayina sente zigula bulamu suna kansala suna wanjibo full figure atandikiza ku point eyo yagatandikira olukiiko lumwe abadde mukubyenga mu bapromota simaye gwo mukuba abadde balukubye era ndiyo mukuba abafiirwa soko tubulire mwabadde kiki kyabadde kigendererwa kimwadde muli kuki olukiiko olwo nalabyo naluyingiddemu ne lusasika zembe unyano be unya abantu abagala obukulembeze nazzo omuntu omu ne batandika bonnongo ne bonna ne batandika okubukuta amatama ne luziko ne sasika ngandi omuntu omu mwagala tutya nnyo mwagala obukulembeze kansalo na atubulire kiki olukiiko lwabadde kuki olukiiko olwo lwabadde lwaba promoters abalina ebivvulu ba promoters abategesi b'ebivvulu nga gwe mulimu gwabwe naye bapromota we batuula awantu wamu ne bakuŋŋaana kuba muganda wange full figure ensonga zonna azimanyi kuba naye yaliko omutegesi ng'akola kaliyokiwe kitegeeza bw'ojja n'otegeka show gwe nga gwe promota si gwe wekka afuna wabeerawo abantu bangi nnyo abafuna okuviira ddala kuba baawunsa ne poliisi yennyini efuna kuba tugisasula ejje tuwa obukuumi wabeerawo abaana abasiika capati ab'obunyama abakola pike abakola ki bantu bangi ne bakirinas kwolwo bafuna kuba bajja ne balongoosa bw'otegeka ekivvulu oba oyambye abantu bangi okufunamu babeera abantu bangi lwakuba abamu balowooza ffe ekintu ekyo tukirwananga bapromoters naye nga fine covid waali tukimanyi bulungi covid waali kyovula nyina masiki sandigyambadde ne covid mwali so kakati nze kyenandibadde nsaba abapromota bannange kuba nze nalina ebivvulu nalina Easter Sunday nga nyina Easter Monday shobbiri zatte $5,500,000 kakati wano okutuula eggulu mwade muli kuki anti gyendaga muganda wange shobbiri zatta $5,500,000 naye sijjaga nti zaafa obwa gundi yazitta obulwadde bwajja ne tukkiriza nti buzze kubanga tebwali Uganda singa bwajja Uganda twandigambye waliwo akiri emabega naye olaba n'Abamerika bakaaba Italy bakaaba Kenya bakaaba so ne tukkiriza ne tuguma omanyi wabaawo loose ejja tekindidde nzekka kitegeeza bangi ate munange sifefeka bapromota abasomesa bafiirwa abantu bangi bafiirwa mwene embeera ebaddeso kakati okubanga bafiirwa tulina okulaba embeera abantu baterezezza batya embeera kuba tuli bubi abayimbi obalaba ffe babosi b'abayimbi kwegamba mwade mutema mpenda kulaba ngeri gye mutereza mbeera yes nze nalaba muganda wange Victor Kamenyo nga bamugoba mu nnyumba ennaku si nnyingi emabega naye nga bamugoba bituufu kuba takola yo omulimu gwe yali muyimbi ng'ajja n'ayimba n'afuna essente kaakati mukulu wange Abitex ennaku si nnyingi emmotoka bagisise ne bagitwala emmotoka bagisise ne bagitwala si kabadi bya ddala Abitex emmotoka yagigula mu show y'enkuuka gye twakola nga 31 mu Lubiri kati bwe yagattagatta eshow ey'enkuuka neya shoyani kati kala katanga lumu sente zaali nnyingi ezo show zonna twafuna sente so Abitex n'agula emmotoka mwezi shebbiri emmotoka ya $1,200,000 kati bagisise motoka bagitutte
yes lwansonga takola nakugambe kabanda omulimu gwe waliwo abantu abasaba ng'ensaba yaabwe ensaba yaabwe nga ya lugezigezi ensaba yaabwe ya bubaddi nga tebali ku nguudo bano babeega njagala nkubuuza Apitex akola mulimu ki promota bijakomadde okuteeka ekivulu oyo enkuuka gyayogerako njagala otangaza eggwanga ossawa ya leero omuntu ategeka enkuuka y'omwaka mugende mubuuza Katikkiro mugende mubuuza ani omuntu agikwata ttende emyaka 25 bamuyita Luba events Luba yaani Luba mumanyi omusajja oli wa Luba ew'ettaka Chopa asobola otegeka enkuuka naawe leka kubuzaabuza bannayuganda batulaba bannayuganda batulaba luba yajja ewadde ngenda kuddira ebyaluba obimanyi bannayuganda ekigambo kino Apitex tabalina ssente zitekka kivulu n'amasiro yali yeerimbikanga omanyi nkugambe nti waliwo abantu ababbi naye ng'obubbi bwabwe ye bwa nkukunala bwa lugezigezi nga tamala kukuba kanyono nga nekyo ajja kulinda okole ajja akubbe nga yita kukuba kutta bo balina olumanyo babala abantu nti kati gundi agategeka amasiro amasiro sisho kakana amasaza njogera ku masaza amasaza n'amasaza sigage kyovula ali awana baketi awana baani Apitex talina ssente zisobola kukola nteekateeka ya nkuuka nkikuddamu toddanga muno omanya ekyopatepa n'ogamba kyopatepa yali ategesa kivulu kya Kenzo kyalimu biliyoni meka ekyo twakimanya kyalimu anti biliyoni meka oli agambe nti chopa yasoose otegeka Kenzo Uganda ntangaza ggwanga chopa asaana okujja endagaano ze zaalina ne Buganda Land Board ez'okutegeka enkuuka emyaka 20 bano bajjanga kubumbako butiketi obupapula obumu ne balimba limambalesa cyaka bwe bakoze biki nga bakola obadi bwabwe okutusata President Museveni abongere ssente ku ssente ze yabawa emmotoka kati bajja akola wa bajjo baawo era gwamanyi ate oyo baawo gwamanyi bajjo promota ebirala byakola sibimanyi nakugamba ekintu bwekiti waliwo abantu abatula bakeera ku matya ne bakuleetinga bugurupu bwabwe nti wonovuma Museveni nga kutanga kwa ssente ekyo kikyamu era nakimubuusa era nze nabagamba mujjeyo shoti emu nga nvuma Museveni navumanga minisitule za Museveni era sigenda kuona minisitule ekola bubi njiwane nja kwogera nga nsigale ku mazima banoonya shoti enanya gye navuma Museveni yababula kati bo bamanyi nti ne bwotula ku seeti yo novuma Museveni tibajja kukuyita bakuwa essente kakati neggulo babadde bakola ekintu kyekimu mu ssaawa yemu ekikyamu ne bakuŋŋanya abakazi b'amabaala ne bakuŋŋanya abasajja bano ku bonna ababaddewo ku basajja abategeevu abategeka ebivulu wano mu Uganda nambe mu tulina Apitex Promotions manyanga tulina akyogedde akimaze tokiwulidde ekyo kiwedde tekiseerera kityoagambye ani naye nga luseeredde lutya njogera ku Kati Promotions njogera ku basajja basobola otegeka ebivulu ate baawo njogera ku Luba owulira ekyokubiri njagala abana abasajja bategere ekigambo kimu baawe talina ssente zisobola kuteeka kubanga ne sente President Museveni yamuwa yazikolamu bondi y'emmotoka wali gwe lwaki tomuwanga mukazi owulira muwezaaki oli famire ye mutaata fulawa nkunnyonnyola kakati ku basajja abategesa ebivulu betwogeddeko wabadde wani osokwata gino emiwulenge mubategesa ayina gwe yasoose nabadde njogera ku bbala musinga yogera ku Apitex yabadde ayogera ku bbala munasi kiringanga okuba fine wulira gubandi wero Apitex yategekako era ali mutegesi mulungi kuba ye mutegesi alangisa ne ku nnyonyi muntu ali weyamulala era Chopa yabadde akizemu kikola ekyo kyamaanyi bwabeera ngaasiwe yabba wancekekya kati bino byatugamba si mutegesi alipira lindako nkunyonyole ekirala njagala otegeza bapromota ne bannayuganda bonna Chopa abategesa bali bategesa ebivulu mu Eastern Season beekubira omulanga ne bajja mu offices zaffe nga ffe abawozi ba President ne tukwata ekiteeso ne tukitwala President n'asalawo ne Jeno babaddizeyo ku ssente ezaali zifudde era ssente weeziri ne baziteeka mu minisitule y'ekikula ky'abantu kati bano ekibatawanya baali tebategesa ebivulu balina akasajja ku mitima balina jerase
abalala bakozesa buchamani ne tone ono tone owekigangazi yagira ku motoka y'amanda si mutegesi wa bivolo ajja kusaba bivere bya kafeero okukuba sente ezo zidde mu ssako y'abayimbi sente si z'abayimbi sente z'abategesi ba bivolo abafiirwe sente kakati Ssuuna njagala tugenda ku waba musana asonda bawa zo sente mumubanja ati mwana mutuza miti eggulo mwabadde mwagala kusala ntoto kukola ki kufuna sente kutandika kuddamu kukola mwabadde muli kuki ensonga yaffe si ya sente nti oba sente nti twagala sente Museveni atuwe bw'anaatandika okuwa Museveni okugabira abantu abafiirwa kitegeeza n'abasomesa ajja bbawa awe nammwe sente awa abantu bangi sente asooka ndeka enjogere mulese n'ayogera njaga otangaza eggwanga nga ntundira mu kamera President Museveni yavaayo n'akwata buli sekita nga unaoga nti bano basaluuni bano bamabaala bano basomesa bano bakino n'abateekamu etuliyoni y'essente mwagimanya siwe kiri n'agamba engeri gye bafiiriddwa ennyo covid gyakyaliwo abantu abo baweeyo ka backup saagala ogere mbona abasomesa gya balayirira abasomesa babawa ssente Museveni kiri kuliko n'ensobi n'ekimanyi bwatyo kimanyi genda mu minisitule batwala kakati njagala genda Ssuuna mukuumulamu njagala genda mukuumulamu obadde okyatubuulira ebyabadde ebigendererwa by'olukiiko lw'eggulo njagala tuveewo tugende ku nsonga endala ebigendererwa by'olukiiko olw'ejjo lwe twatuuzizza twabadde twekubira omulanga nga ffe bapromota ne bannaffe abakubi b'ebivuga nga ne abantu bonna benkunnyonnyodde bambi tuli bubi abantu bali bubi nyizo banze siri bubi nnyo ne bannaffe batukaabirira toyinza kubawa buli lunaku so kati tuba tulina okuvaayo engeri gye tulina eddoboozi eryo tulituuse omanyi Museveni oyo mwami Museveni oyo omulaba akkiririza nnyo awuliriza nnyo omuntu avuddeyo ne yeekalakaasa era bafulufiga bonna baafuna mu kwekalakaasa tiavuddeyo nagira ndi ne Bobi Wine then n'abayita n'abawa atya nnyo obuvuyo so kati eyo gundi gye twakoze press conference nze nkimanyi message yatuuse yadde mwannyinaze yazze n'atugwamu n'atutabula omanyi fulufigo ya intelligence tomuzannyisa era ffenna twebuuzizza fubutuseewa ng'ayingidde n'atutabula n'ayagala otujja naye nga message gyensindika ewa mwami Museveni ejjo twabadde bapromota abayimbi abakozi b'amabaala naye nga nsuubira wazze toli muyimbi naye nga nsuubira tokyayimba naye nga nsuubira kati ffe bapromota tuba tukaaba bannanga abantu bonna bali bubi si ffe bapromota ffekka muganda wange Kabanda embeera mw'oli yakyuka olina abantu b'obeezaawo famireyo famire ya mukyalawo n'emikwano gye gikwetoolodde abaafunanga luli ne olwaleero embeera yakola ki yakyuka kati mwagala babaggulewo n'ababaala bagaggulewo n'ebivulu babite embaga towulirayo mbaga ziri scientific era gye ziri kati ekivulu ekiri scientific kyennindirira atuwe chance nti mukole kakati bwe mbeera nga muteekateeka okukola era ndowooza mwandibadde mulungi mutaka work plan titusuubira ebivulu byaffe bikola bwe tuti abantu bajja kuzinanga amazina nga beetadde kakati kalenda eyo giraba byomanya kubeera ku tebe emwemu kalenda eyo giraba kalenda guest hotel eyo eri Makindi etuuza abantu 2,000 ne muzeeyi ne bwatukkiriza laga mukole scientific ffe ne tukola abantu 15,000 sho ne tugissa ku ssente ze twagala kuba abantu baagala okunyumirwa ekyo kye mwagala bajja kujja ne bw'obanga waakiri ofuna omutwalo olwaleero gubeera munene atuleke abantu ogenda balaba ku kkubo Ssuuna agambye kansala Ssuuna ayagala emabaala bagagule ayagala ebivulu biggulwewo mu ngeri eri scientific okitegedde yes Fulufiga agamba nedda bano tebagala ggwanga Fulufiga alina miliyoni 600 kwatoola alina miliyoni 600 Fulufiga alina miliyoni 600 kwatoola okimanyi nti nno olwaleero Fulufiga yakubye Catherine kusaasira ekikono kati Fulufiga ayitawo buyisi kati ate yatwala bakusaasira katumala okuwummulamu gyombuulire nyina ne bye nawulidde nti yatutte ono Kayibanda kati yatwala
katumala okukulamu katono mukadde wange tuva ku Bukedde TV ne Urban TV eno program Full Blast tukwagala nnyo.